Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Onoko jampato wamwe wedda. Mugamba mutya mwena abagalwa abalungi muli mutya kansubire nti muli bulungi. Olunaku olwaleero lwakutaano genda osaleko eyinza okubanga ye Jumaa yesembayo. Ndi wano okubawa ku tips z'emirimu nga bwe mbagambye nti account yange nagiwaddeyo kubawa programs za mirimo zokka. So olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi zigenda kubeera 2/6 tubaaniriza waliwo interviews aba taxi driver babeetaaga nga mugenda kukolera mu Dubai. Akasaala kali magida tuli mu low input quick visa yangu yakuwona wolabira branch ya legit ogenda kubanga okwasaganya okyama bukyami okola interview. Namwe abasobola okuvuga emmotoka ennene nga bus namwe waliwo kye bayita direct submission. Direct submission tokola interview wabula olutuuka gwe kyama ku branch ya legit obagambe nti nze ndi muvuzi wa basi oba muvuzi wa lole kuba muvuzi wa lole era abavuga ne basi mumpe ku lupapula nsome mu terms and condition wokirizaganya nazo ngo signinga nga bakuwa nga wetegekera olinda visa nga buli kimu kisobola okutambula nga kiri bulungi. Company ya eri registered era wokebera ku city eyafulumye okuva mu Ministry of Labor tuli namba 138 budget legit recruitment consultancy limited. We promise and deliver. This is Koja.